mwendi nange ensirikiridde wamulungi kitumenyamu kiri kimu ky'abaana baffe batanata baganda baffe abasibe be bawamba be batutte emitima twandibadde basanyufu nnyo naye embeera eyo eyongedde okutunyiga era ne principal waffe abeera ajogerako nnyo ekyatulemye okukontrolinga tukyagala kyekirina okukolebwa ekituufu gavumenti kwekuba mutima kuba abambamanyi nti bebakwata bakwata babwerere tebalina misango ne bo bawulira nti balina obbakwata babatte batulugunye bakole kibakanga abalala. Okay, honorable tugenda kubanga tubogera ku nsonga nnyingiko mpola mpola. Lutaaya yaani? Lutaaya ndi omwana w'omugenzi Nelson Kabogoza era nze musikaawe n'omukyala omugenzi Margaret Nambi amabamuze emirembe emiti ebiri kyotera. Bakuzaala wa watuufu? Miti ebiri bayitawo miti ebiri kapere w'emiti ebiri ate era emiti ebiri ddala kyekyalo kyaffe ekisooka gasooka amaanyi agasinga obungi gali maanyi ga Katonda yabaawo amaanyi ga Honorable Kyagulanyi Sentamu. Nange nali mumanyifu already abantu nze mbayimbira nga nina abawagizi bange aba music nga kyanku kyakuneegattako naye ne wabaawo n'amaanyi ga mukadde wange nti emirimu yagiddukanyiza omwo yali munnabyabufuzi. Mukadde kimaama taata yali munnabyabufuzi so baali nga wogenda ku kitundu okozesa erinnya lya kitange nemwogerako abataka bamumanyi so nakyo kyanyongerako. Kampeyini zino wali wazitandika dda oba omuyaga we gwatandika n'okoleeza? Tegwaliwo nti natandika n'omuyaga, tewaliwo n'omuyaga gwennyini sigulaba. Ebintu bino bye mulaba Honorable Kyagulanyi yabiprogramming era yabyogeranga nti bijja kubeerawo era ensonga lwaki siguyita muyaga mpozi nga otegeeza omuyaga ogutakoma oba guno omuyaga weevu etaggwa omanya nti ejja kubeerayo bagambe nti awo wabeerawo omuyaga kubanga ogamba nti muyaga tegugenda kukoma n'okulonda okujja kujja kuba kyamaanyi. Naye kampeyini nali nazitandikako okuba nti mbadde ngambe neetaba bintu bingi nnyo ng'omupiira byemizannyo ebyo mbaddemu nnyo n'okuyambako ku community nti mbadde n'ebintu byenkola okuddaabiriza zinayikondo eyo Lutaaya project yali yange ey'Ekakuuto yali yange Lutaaya water project yali yakuddaabiriza nayikondo twagenda okutuuka okulonda nga kyenkana ndi mu 3/4 eza nayikondo sente zange nga nina ewantu gye nkoze ebintuntu nga bwogamba nti Kimukunda awo baali balina obuzibu bwa community eyagala public toilet nga naye eriwo nze nagizimbawo kwegamba nga mbadde nali nga nsaanira ddala okompiitinga n'ali mu bukulembeze yali atukulembera mukama wange nali nsobola omuvuganya bulungi. So abantu b'Ekakuuto baafuna omuntu omutuufu waliwo bakolerako dda basampolingako? Nali nabalagako dda ate nga nabalaga emyaka nga5 mabega nga tusinga kubeera mu kyalo kuba ninayo amaka naye ennyumba kati famire nali nagisembeza wali nga ndi waffe nga nsobola okuba nti famire sitetaataagana ndi awo tuyiya ffenna ne mukyala wange natambulanga naye kati ate okuyimba kwali tekuliiwo n'omulimu bwange obulala bwenkola bwali tebukkiriza covid tabukkiriza so nembeerayo mu kalulu nembeerayo. Wasoma otya? Tusooke tugende empola. Nasobera miti ebiri primary paka P5 P6 P7 nagisomera eyo Mbuye bayitayo Mbuye boarding liri wala okuva ewaffe bwe navaayo nenzija nenyingira Kolo High senior 1 senior 4 senior 4 saakola bibuuzo nsonga ki twali tuyingidde mu music olwo obugenzi Omar Katumba atututte tutandise okuyimba naye nga batusalako batugobanga kaŋŋambe nga bw'olaba abaana bataakoze ebibuuzo nga bagenze okusamba omupiira naffe bwe twali
ng'olina okugamba nti either okole ebibuuzo mu kibiina osanga ekifo kyo baakigaba kuba mwakolanga casting nga zibeera ku screen gwe okuvaamu mu cast eyo kitegeeza oviiramu ddala ne bateekamu omuntu omulala ng'olina okubeerawo otyandastadewo okuba nti atwala ki ekifo so ebibuuzo saabikola era jjo lyabalamu navaayo neŋŋamba nenjogera mawulire nti saakola bibuuzo ebyo era nenzirayo nengenda ku mayeka nembagamba nze kusoma mayeka erirudda eri Makerere nembagamba nze kusoma naye nga tewatuula bya senior 4 nembagamba nze kusoma kusooka kukola senior 4 nenjikola yawawaaza nnyo abantu nayita seeguya wange okukimugamba naye yennyini empale nezimulebera wamugamba otya namubuulira nemugamba nno nakoze ebibuuzo bya senior 4 naye njala bibeere mu mawulire abantu buli muntu yenna naŋŋaana naye nze nga ndaba kyenkola si kibi era waliwo eyaŋŋamba kati olaba abantu bali mu kukuvuma naŋŋamba nakugambye toteekayo bintu ebyo kati laba wabitadde abantu bali mu kukola ki bali mu kuvuma ne mugamba banvuma naye kwegamba time will exonerate me obudde bujja kukola ki bujja biggwe abadde banvuma abamu bajja kunkubira banneebuuzeeko ne mugamba n'omugamba nti omanyi waliyo abantu bangi nnyo eyo nga badropinga naye ng'ate balina chance esobola okuddayo okusoma naye nga tebalina buvumu obwo ne mbagamba nze ate nze ndi muntu atafa ku bantu kasamba nga nkoze ekintu ekituufu ne mbagamba no obiteekeyo ne bitaba nnamawulire bangi bonna twasiba olunaku lwonna wano twasiba tuli mukeetabo buli omu nga abamu baŋŋamba nedda kikomyawo tokiraga konza ne mbagamba n'ekyokubiri okulaga valiyo okusoma n'abaana abali eyo bagambe nti olaba lutaayo musajja mukulu atandise okukola ayinawo n'obusente obutinitini azzeemu okusoma ekitegeeza nze gwe baweerera nemereko buki bulemezi era nenjogera n'ensobi zange we zaali nti nazanyira mu kintu ne kati nejjusa nina okuddayo nkole ki nsome bwe byamala okudda nagenda ne registeringa ne Makerere in fact New Vision eranga machua egiranga nali kubaasa okugenda okuregisteringa machua entry yes nentandikirawo okusoma nasoma nezikwatagana ne bastallion basomesa bananga abantu abali eyo bantu bangi bali mirimu bali maofisi bayetaaga okubanga baddamu okusoma baagala okukola machua gyeri baminisita bali mu paalamenti bali mu bifo ebinene bakola machua lwakuba abantu abavaayo ne bayitamu tebabuulira bantu nze era omuntu yenna ayagala okumuwa process yonna nga bweri nkimuwa n'okola machua n'ogenda ku university kati nze ku university bampadde ngenda kukola Bachelor of Arts in Social Sciences omukyalo omubuulira idea omugamba njagala kuddayo okusoma namubuulira kiki ekitegeeza ne mugamba njagala kubeera member of parliament nesina requirements otyo ne mugamba academic credentials teziwera ate tewali shortcut nina okubanga nkola ekintu ekituufu nze nzizeeyo okusoma nenziramu kati bwe mmala bino bwe yatandika okulaba positivity nga ezze tugenda okukola machua yaŋŋamba tugenda ffembi neturegisteringa agibuukira neturegisteringa netugenda netugenda netutandika okusoma twasoma ebbanga ddene era awo banteekako kubampaabirako n'embuga z'amateeka nali ebivulu mbisazzaamu ebimu nga nabitunda naye nga saagala kukwata ku budde bwa kusoma nensazaamu ebivulu ne bantwalako mu mateeka nenzija nga nsasula mpola mpola naye ne mbagamba bambi ngenda basasula nesikwata ku ddakiika yange yakusoma ngenda kumala kusoma aŋŋumiikiriza mmala okusoma mukolere naye sigenda kukwata ku budde bwonna era mu bintu ebyannuma ennyo mwalimu embaga yali ya mukwano gwange wemutukula eyo mbutuufu natuuka leeti nga n'abantu bagenzi nekinnuma nnyo kale naye nali sina kyakikolera
bo obudde nabuwaayo ne mbuweerayo ddala nga bwe mmala kwegamba nabuweera ddala ne nkwatagana ba Stallion Consultants ne nkwatagana ne Mr. Quez Robinson si Quez Robinson, Patrick Quez ono yawandiika kana akatabo How to Enter University lecture we Makerere kane tuteesa ye mukulu mu Stallion Consultants ne tuteesa bansomesa mpengayo hours 2 oba 3 extra ezizo nga ggwe yes lwaki nga njagala kuba mmanyi makiwo ekizibu kye tebagenda kusaasira nga ggwe nti ozze okukola makiwa bagenda kukugamba nti bakuwe obubonero nga buganye kitegeezo dda mwaka muki mulala nali nsigazizza omwaka ogwo gwokka otyo ne kati n'atandika okunsomesa naye ebibuuzo ebyasooka nakola bulungi nangulira n'embuzi g'olina kwerwanako ku catching up okuba nti bagenda okujja. Wali omaze emyaka ng'emeka nga tolabanga ku lubaawo? Bwe nakolera ebibuuzo biri ebya siriafu nali maze emyaka nga 23 nga si lubaawo yabula nga sirinako wadde byosomasoma otyo naye nagenda okuddayo ng'obungu genda okuŋŋamba majimaji rebellion okunzijukiza kinje ekitire nga kikambwe ogenda ogamba zimanyi West African history ng'ebibutuufu kati process y'okuyingira wali ku senior 4 experience yali etya abantu babulira abaana tebagira anti bwe baŋŋamba nti tukusomese wekka nakigamba ani yali agamba abakulu w'essomero nga baŋŋamba bannange ogenda kuggwebwako emirembe ne mbagamba no muntwale mu baana abo bajja kuleekaana olunaku olusooka n'olwokubiri naye tunagenda okutuuka olunaku olwokusatu nga bamanyidde ate n'ekirala nze mbeetaaga kuba interaction eyo ngyetaaga okuba nina ebbanga ttono nnyo okukola ebibuuzo kutuusa kati nina okuba nga mbalimu nsome nja kuyita ne mbagamba nti mundeke embeeremu era bwe bandu abatuukamu nga kye naye bagambye uno otyo olwokubiri kyali kitono olwokusatu nga maze n'okutandika obbasembeza bulungi nnyo mbabuuza kino babuuza ani ali omulungi ku kina mpisizengamu ne banyaniriza kuba nze amwana extravert nti nsembeza nnyo abantu nti nabasembeza nga nange mbeetaaga nabo ne bankwatirako ngenda okulaba nga bampa ebyangungu byensobola bitaliiko nnyo budde buwanvu agenda okulaba nga nsobola okuyitaka so okakinga otya mu budde kuba obudde olina butono okakinga otya n'abantu nali era saapafominga bulungi nnyo mu first mugundi naye ekyali ekikulu nti ebintu ebisinga nali nabisomako wadde nali saakola biki bibuuzo naye ebimu baakireetanga nga nina kenzijukiramu kojjukire kololo kati nga nzina kenzijukiramu nali performinga bulungi before nga nkyali muto nali na performinga nga bulungi so nali neemanyi nti nja kukwata so n'ofunayo exclusive extra nakwata Mr. Quez Patrick lecture Makerere n'atandika okunsomesa naŋŋamba nti bw'obanga olina kyolemereddwa nja kujja ewaka yes nga neewa najja era wano n'abaana bamumanyi nga muganda waffe najja nga ayagala ŋŋamba olina okutuukiza dream yo ne tutandika ne tusoma ne mukyala wange oyo naye nga ye olumu embaga avaawo ku Saturday n'adduka n'agenda mu mbaga nze nedda agamba saagala kintu kyonna era olaba ye yabulako points 4 n'atayita olowooza nti nze mbifaako ebyo nedda ebyo si bifaako kibanga omuntu awuliriza enduulu ng'oli mu kisaawe oli muteebi Ronaldo n'awuliriza enduulu y'abantu agamba ka Ronaldo ako mukateme n'owuliriza n'olema okuteebako ebyo nasekanga busesi era
era abaana abo bamaliya kina bayita ne mbagamba nti muzanye eyo n'obulala ye kubanga nze eri buntunda mu constituency babeerawo ekinjogerako wabulabanga nabulaba otyo nabulaba ate mu mukoddomi wange maliya kimukwano gwange kati nno nze muntu atambula ekintu akola ebintu byonna byonna nga mbikola nga famire yange emanyi kababe baana bange abo nze ngenda okuddayo okugenda okusoma mala babuulira nabo bafiiringa value ya education kati obwo bonna bwe baba bazanya tuseka busesi bo baba azanya tamanyi nti nina goal ate nze manyi nina ki kati naye ali ku mulimu gwe ate ne kanyumira abantu nakasanga ne mu constituency waffe nga katambula so kumbe kongera kuntunda era yankubirako namuko akantu ne mugamba yiyakala naye yiyanga kasobola okutunda nga kano kuba yali tanvuma naye yali anoonya ekintu ekisobola okunyumira ki abantu that is comedy kinako buzibu olowooza ki ekitiisa abantu okuddayo okusoma ate omuntu ng'akimanyi bulungi nnyo ate ne sente azirina abantu bava ku bizibu oba ku biruubirwa bya famire ye ku bibye ne famire ye ne balowooza ku nju ezibaliraana oba ne balowooza ku Facebook bagenda kuŋŋamba ki ku Facebook kuba nze bakwano bange bankubira toyogera bintu ebyo kubanga Facebook ne mbagamba Facebook emanyi ebigendererwa byange nze nina ebigendererwa biwanvu n'abali ku Facebook baali tebabimanyi ne mbagamba nina kubanga nina requirement eyo okusobola okwesimbawo nga memba palamenti ne bwe nandipalapalanyiza ntya nandibadde Facebook ngisanyusiza terina kyenvumye nga requirement sizirina era nandipalapalanyiza kati singa ku dakika eno ate Facebook ensekerera buto baali bampa amagezi ojja kugenda tukutwale ku NASA nembagamba bali bagamba oyite NASA nembagamba bwe munatwala ku NASA nja kuba siyize nze saagala kubeera mubaka agenda okugenda mu palamenti okuwerekera ababaka saagala kuba mukiise njagala kubeera omuntu ateesa ate ngaokuteesa olina okuba nga ojjamu ekyo ng'okiyize so obuzibu buvaawo obutuufu abantu batya okuboogerako oba tebaba na budde abantu obudde baba babulina ne batyo balowooza ku bantu balambwa abantu bagenda kunsekerera n'abeera ng'ali mu dinaayo nti abantu bagenda kusekera naye olwedde nakati oli gwe mukwesekere nti olina kyoluubira kikulemye okutuukako ate kikulemeza okutuukako oli ku banno beebyabwe bitambula ebyo tebikola ki tebitambula va ku bantu bw'oba oyagala okudduka emisinde gwedduka bw'omu ogwamanya nti ogenda kuwangula emisinde tolowooza kwa muntu mulala nange odduke ng'oli wekka bancekinga ebyange si byakubuuza nnyo ebyange ne bw'okwata essimu ebyange bwe bankubira essimu okubimbuuza mbagamba kebera wano na wano ng'otonnagenda wala kwata ssimu yo n'akwata essimu ye n'abikola ki n'abiraba naye bagendako emakerere ne balaba ne bagamba nti twabatimba bali wali ku Northport nga wembi National Council for Education nsuubira yonna okugenda tebagenda bwe baba bakubira equivalent yange agifunye so baali badde bampaabira birala naye bivyo baali tebasobola omuntu ali eyo ate ogenda ku mature entry buli kimu akitya naye nga alina obusobozi bw'okwesimbawo omuwa amagezi kimumbeera nze bajje mbatwale mbakwasaganye n'abastarium consultants bagende basome banagenda ne basoma n'akiwa obudde kino nkyongerako stressinga point nti olina okuba nga olina ki obudde kuba oba tolina budde era points zijja kugaana bwowulira obulumi omwaka gwo ng'ogumaze nga points ziganye kati aba Irene yabulako points 4 naye nakati kikyamulemeddemu kikyamulemeddemu buli ddakika agamba naye ezo points 4 zabulirawa nasaagaana ng'olaba yali agezezako ennyumba eyo gye mugendamu erina shortcut yonna oba tewali shortcut
sinyangu waliwo shortcut ku parliament awo parliament wali shortcut olina kujja bunatu ne bakulonda olina ebisanyizo n'owangula n'ojja naye parliament nsikulabawo waliwo yali akutwala ku nasa n'ogamba temuntwala ku nasa anti singa bantwalayo benali nti okunsekera bandisekeredde leero nga maze n'okuteeka mu sente zange naye kyensobola okwogerako kyotanambuuzaako nja kwogera ku bamemba baffe aba NUP 11 twabalabye bali mu kasatiro nze nina essuubi nti abantu baffe abo bonna ebiwandiiko byabwe bituufu 11 essuubi olijjawa essuubi ndijja wendijja nti abasinga njogerako nabo manyi abamu tebabawabidde babiwandiiko babawabidde lwaki abamu bagamba nti banalabye voter bribe naye abaana be nasomyeko abaana nga bagamba biwandiiko naye nze manyi babirina baali ku kitebaba chairman Nyanzi yali mbavetinga mpuli ali kaki baleme kumuyingiza bintu ebyo bantu bye babeera bawayiriza abantu naye vetting committee yali nnungi otyo naye nsuubira era ebintu abantu bye bayisaamu empapula zaabwe ntuufu ekyo kirowoozo kya obuvuyo buno bwonna buvaa wakati buliwa buno nti gundi talina mpapula simayo gundi aveeyo simayo gundi omuntu tajika mu palamenti muganda wange omuntu tajika mu palamenti basigala bakwata ebisubyo balaba ng'asigadde apalapala abakadde bano n'agamba nti oba kooti n'ayambako ekyokujjako gundi ey'enjawulo yeya muganda wange Segirinya erimu ey'enjawulo nti ate mwami Kidandala yakola ki yagirimu eyo saagala gyogerako nnyo kuba tulina bakama baffe ku ntikko abajja okuvayo ne position enki entuufu eyiye neya muganda wange Mukasa Alozias naye nawulidde baagala muwanulayo baagala omuntu tebamugaana kwagala si kibi naye tebajja mujjayo tebajja mujjayo kuli siti kuliko gwe kuliko Kazibu Bashir kuliko Alani Sewanyana kuliko n'abalala awo kiri kitya ati gwe tosobola kayemba wange gwe tosobola kulaba muntu anoonya likes ku mukutu gwe mupya kuba ku experience gy'olina manyi nti naawe wamulabanga subscribinga kati ndeeta soko subscribing nti omufere tasobola kubula kubanga nze ndowooza ekintu ekiyinza okuba ekyangu teriyo omuntu we bakolera video baba bazikolerawa nga ogenda wa president nga tewali wadde ka kamera naye kamera singa yalagako omuntu ng'alinye bino ebipapula ne bwe tubeera wano osobola okugamba omuntu nkolera covid n'ogiteeka ku Facebook naye omugamba nti gundi omuntu gwe batuuka okuwa information paka ku ekyo tulageeko kamera nga bali mu lujja oba nga baliko awantu wonna oba wabweru w'ekikomera lyagamba kimu subscribinga kati bajja mukwata ali kuffe nze nagaana okulya sente za Museveni mirundi emmeka nkyogera mu kamera sente zaabwe nazigaana okuzirya nga n'akalulu tekannaba nekatambula nga bakyantawanya nabo bemanyi balaba bukedde bagimanyi balaba TV zonna babimanyi bamanyi nti batutawanya nnyo ne tugaana ne mala okuwangulira mu bulumi obwo kati mbulayo ennaku ntono ndayire nfuna omusaala ate olyoka ompe kati oba ompa zaaki mbugwe kati ompe nneme kuwangula baani kyengamba ompe zaaki baali baagala bazituwe tusobole okuba nti tuwagira ne bakansala baabwe ne bammeeya baabwe bonna twabakuba ku ttaka kabe meeya oba wakasensero kabe bakansala bonna twabawangula be baali baagala batugulirire eri wasigale nga waabwe bonna twabawangula dda kati ongulako kinze yawangula era ne ku kitebe omusajja mwagamba abasabeza amafuta mwamuvaako mbu temukyalinnyayo musajja mbuwolo batikyakula oyo propaganda kati njagala nkugambe ekintu
Sakozi nti tosuubira abantu omuwendo ogwabeeranga ku kitebe kati okuba nti ogulaba kati luli byali biseera bya kalulu bantu bajja okunona posta bajja okuba kwewandiisa bajja okukola ki nga walina okuba bize nnyo ne ku ddakiika eno bali eri mu balonzi jjukira bannaakalulu kagwa omuntu oba n'amabanja kuba tonatandika kukola weekwekamu njagala nkikubuulire kuba nze simanyi ebintu byakulimbalimba bw'oba tonatandika kukola weekwekamuko noba nga tolabika nga nnyo nga bwe walabikanga luli. Ekyokubiri abantu abo bwe walabanga nga bali ku nuupu abamu baabawangula so nakyo kinamba gy'osuubira ekendeera. Abantu abo boolaba abamu baavanga mu districts ziri wala so tosuubira nti omuntu ali mu district yewala nti ajja kwatendinga buli meeting so luli twabeeranga naye kati nga nze ndi mu district ye Kakuuto obadde toba n'abaana kujja baana mu makomera amakomera gonna gali eri ge mbadde nnwanamu kati nga okujjako meeting ezisinga okubeera emagere ezo tewali n'emu ndowooza gye zibeerangamu ezibeera emagere naye kamwokya wano waliwo meetings ezisibaddeemu ng'ate nange ndi mu kutoba n'abaana baana bazadde batubeerako ne ku pressure omwana wange kati waliwo omwana gwe baakuba essasi ate yazeemu okusanyalala kati juzi bampita jangu olaba omwana ono era tugenda mutwala mu malwaliro malala nti so tewaliiwo kizibu okuva ku Kyagulanyi era abantu abalowooza omuntu nti kyangu si kyangu abantu bwe balaba ababeerawo naye Kyagulanyi nga tetunaba kwogera birala yatubeererawo eddoboozi lye lyatubeererawo ate nva mu Kyagulanyi ŋŋendewa nsobola okugenda mu maaso ga Museveni abanjagala abandaba nga amwagala ye abanjagaza ki bana abasajja abo wadde nabo basusse okwonona ssente z'eggwanga n'ebyoggulirira ebyo babeeramu kati anjagaza ki akalukawe tewali. Ekigendererwa kiki? Ekigendererwa ky'ebintu bino byonna nti gundi lutaaya simanyi gundi yalya ne testi covid zizino simanyi baleetera obujulizi obulala. Pressure ya Kyagulanyi yalema okukka. Kyagulanyi bwe baalangira President Museveni abantu bakyafiiringa abaamubba obululu bakyamuwulira mu mikono gyabwe ng'abazitoweeredde balina ekirowoozo nti bagenda baleeta propaganda bagenda kusalako abantu abawagizi be emitima nti mubalaba ne bano babaguze kati ongule nkole ki kuba gwe bawa ssente alina okuvaayo ssente zaabwe ssebo teziriibwa ssente zaabwe togenda kwogera ebyo nti siriira ssente za Museveni nga nze bwenkyogera nti tolinda bako nga ŋŋambye nti gavumenti enzije ku Kyagulanyi ekyo nkyogera mu kamera naye bw'omala okuzirya osobola okukyogera kuba bagamba ki ekiddako era balaba bakola obubadibadi nga bamaze ozirya bawunzika boogedde amazima nti tuli ba Museveni namusangako oba gundi bo baali bandabyeko tebasobola nze edda nakolako Museveni edda baatupangisaako okuyimbira twakola ndagaano edda nga bali mu kampeyini nga bagamba abayimbi ne batupangisa era sajjanga muwasaaliko omuwagizi era bakinenya era baatuuka okusalako basigaza abawagizi nali kubasooka okusalibwa kubanga nabagamba abannayenze ekyobuwagizi sinze naye bwe waba ng'omulimu weeguli edda bakulonda kwa ddi obagamba sijjanga muwagizi zijjanga muyimbi era bafuna abayimbi abawagizi abatali bawagizi ne babasalako nze njogera mu kamera naye sikiraba ng'ekintu ekiri serious kuba akikola mumanyi mufere waliwo atamumanyi ekikulu atambudde ku mativi abamu bamumanyi n'envaayo gy'ava bagikola ki gyavaayo nze mbagamba nti sibeeranga kaawo era tekiribaawo obulamu bwange era sigendangako nti nakola covid nsinkane Museveni ate era ne bwe baba nga baŋŋambye okuggyako kyasobola okunkolera kyemmanyi nti bw'okikola nsobola okugenda ne mweyungako ng'azuukizza bakadde bange
Museveni bw'aba azuukiza bakadde bange ekyo manya nti kisoboka naye nze nalina ssente nali nzijanjaba maama tumujjanjaba ensambi awo maama yalwala emyaka egi namukwano gwange London nampeereza ssente naye tubeera ne ssente eziwera nga maama ndaga nnyo nti alina kyaŋŋamba era twagendanga n'oyo nga maama alaga nga alina ekigambo kyaŋŋamba aŋŋamba teeka okutu kuki ku mumwa amuteeka okutu ku mumwa gwe nga kigambo kigaana ng'akaka nnyo bw'ati aŋŋamba ekintu ekyo kyagaana ng'era olundaba akola bw'ati ng'ampita bonna bw'ati waffe yatuzaala abaana 10 naye nze nali second last ate nga muto wange yafa naye nga ampita bw'ati alina kyagamba era nga baŋŋamba jangu nenteekawo bwe nti omutwe ekigambo ne kigaana omwaka ogwokubiri ne kigaana ogwokusatu ne kigaana ne tutuuka ne tugamba badokita ntufune omukugu oyo amuggyemu statementi badokita n'atugamba ekigambo ne bwemuleeta ssente maka tekijja kuvaayo okuva olwo namanya nti ssente ziba n'amaanyi naye bwe zituuka okulemerwa zikola ki ziremererwa kati nze omuntu yenna ŋŋamba mbu ebyo ssente za Museveni ebyo bye bagaba ssente onkolere ki nga nabadde mu kalulu nga ntoba nga ntambuza bigere ne ntuuka n'okugulwa n'emmere gye ndiisa abantu bange kati mpangudde ompezaaki sisobola biwuliriza ebintu bitamanyi tebisobola gatta oyo abikoze byakoze tebisobola kuwangaala kuba tewaliwo nze tayina aleete evidence gyasobola okugamba nti akutte gundi n'atayipinga ebyo byagamba ebyo n'agamba nti kiikino naye ng'ekigendererwa kikikyo ojja kumulaba kati amaze okweteeka mu bantu nze nkuwadde emyezi nga 6 bajja kuba maze omukwata yes yo gamba bo bagamba nti gavumenti nsiru nnyo neba ngekubututte covid neeyita ye emuwa obujulizi mu Uganda neerondayo ye yenge bumuwa ye takolagana nabo ye bwe mukuwa ekitegeeza oli agent wabali okubanga bakuwadde kuwetya nga abalala tebamanyi tasooka na kubirowooza ate singa yabireeta mu kaseera nga tugenda mu kalulu byanditukosezza nnyo kuba bamanyi nti obwavu bwatukuba baabantu baatula n'amahoteri agamu gye twasuzanga abantu tetugasasulanga NRM weba erina obujulizi ng'ekakasi nti abasajja bano baalya ssente zammwe babuleete nja kubawa omusaala gwange gwonna gwe ngenda okufuna mu palamenti paka nga otuddeyo bwe kiba kituufu bantwaleko omusaala gwonna abantu beekakuuto batulabire abantu bekakuuto bannaye mbatumidde nnyo mukimanye abantu baffe mulemereko mukama waffe yatugamba tetuzikiza balabanga ekyaggwa naye tekinaggwa